Amadene kamusiramu. Musiramu. Ajera kabonero. Alafu watano. Akoti tenaba kuwa nsala yaayo. Tukoze just bail application. So kyetukoze kwe kuleta abagenda okweyimirira Alien Skin ne Julio ne tuba presentinga ne tuwa ensonga zaffe ne tutegeeza kooti nti buli muntu alina eddembe eryokusaba oba okukola bail application era ne tutegeeza kooti nti its discretion esobola okusalawo kwayo okuwa bail oba obutawa bail. So leero kooti ewulidde bail application netugamba tegenda kuwa ensala yaayo ku Lwokuna. Yes, so leero tewabaddewo nsala ya kooti gye tusobola okuba bamativu oba abatali bamativu baayo. Then ku musango gwasoose twategeezeza kooti nti twatuuka kukukaanya complainant ne victim bakanyiza wamu era emisango ne gigibwayo n'akola additional statement era tubadde tusaba kooti fayiro eyo eclosingibwe. At that time we bayitidde fayiro complainant abadde tanatuuka ne bagamba katujongezeeyo complainant watuuka tusobole okukola ki okugiclosinga. Kooti egenda kusalawo kwayo nga 28 omwezi guno ku Lwokuna lwa wiiki eno. That is the board remanded until then. Mwongezeddwayo kwa rimanda paka Polo bavunaanibwa. Your worship, we intend to inform court that the complainant in the other case. Counsel, I am functus. This is another issue. You know what to do. Tewali misango mipya gye tumanyi egyamuguddwako. Gwe gumu ogwo gwe tusabye bail application gwabaddeko ne Julio gwe tusabye bail application then guli omulala gwe tutegeezeza nti fayiro egalibwe kubanga abaparties batuuka kukukaanya. Ensonga eyo baludde abantu bangi stakeholders nga bajogerako nti waliwo okutwala fayiro ne basanctioninga nga obujulizi tebunaba kuwera ne babeera nga banoonyereza emyaka 4 5 ng'omuntu aliko remand oluvannyuma lw'emyaka 5 ne bagamba nti tewali bujulizi ate ng'omuntu already amaze emyaka 5 mukomera. So ensonga wabadde oba stakeholders abagifollowinga era tukubiriza parliament abateekesa enkola mu mateeka n'abakozi b'amateeka bakyuseewo mu mbeera eyo nti omuntu ogenda omuleeta mu kooti oba okusanctioninga fayiro okunoonyereza kusooke kukole ki kuggwe naye oluusi omuntu asobola ajuwinga ate oludda olulala ti ate omuntu bw'aba muzi wa misango oba serial criminal awo yesaidi eri bw'oyagala okubeera objective ti oluusi omuntu akola ekintu ng'olina omwithdrawinga mu public. So wabaawo it's a policy issue etusobola kimaliriza wano naye tutegeeza kooti nti engeri okunoonyereza kukyagenda mu maaso ate ng'emisango mitono kooti egisobola ogiwuliriza bagende mu maaso babawe bail then nga bamaliriza okunoonyereza oba balina emisango gy'okuddamu oba tebagirina.